Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegatta. Ku lwaleero nzize nammwe abaami, mulimu abaami ekyamazima nga tebalina bwagazi mu nsonga ezo ez'ekikulu, n'abaami naffe tubula obwagazi, si bakyala bokka. Ebiseera ebisinga tutunuulira nnyo abakyala, n'ate naffe abaami tusobola okubula obwagazi. Ebiseera ebisinga ffe abasajja ekyamazima obwagazi bwaffe bubeera nnyo waggulu. Ky'oba olaba nti osobola okutunuulira omukazi ng'ayitawo mu kkubo olw'akabina k'alina, amangu ago n'owulira ng'omutima gwo gwagala, era n'omukulu asobola okuyimirira. N'olwekyo abasajja obwagazi bubeera waggulu nnyo. Naye kituuka ekiseera ekyamazima omubiri gwaffe ne gufa, n'obeera nga tokyalina nnyonyoogeze za mukwano, n'obeera nga tokyalina bwagazi, ng'omukyala ne wakkwatira ne wakkwatako ng'omukulu tayimirira. N'olwekyo njagadde mbabulire ku ebyo by'osobola okubeera ng'olyako bikuyambeko okukomyawo obwagazi mu mubiri gwo, ate nga byangu. Okusookera ddala nkusaba ofune gye bayita enkomamawanga. Enkomamawanga yeeyo bw'eti bw'efaanana. Funa enkomamawanga eyo, beera ng'ogisusa, munda mubaamu obusigo. Obusigo obwo bubako kajjwisi, buteeke mu kamwa, nuunako kajjwisi, obusigo obusuule. Enkomamawanga egenda kuyamba okubeera ng'ekwongera ennyonyoogeze z'omukwano mubiri gwo. N'olwekyo enkomamawanga eyo ddagala nnyo, osobola ogikubamu kajjwisi. Bw'oba okubyemu kajjwisi toteekamu sukaali, munywerewo jwisi w'enkomamawanga oyo, mulungi nnyo. Ekirala cloves, ne bucloves obwo nabwo bulungi nnyo, buleeta obwagazi mu mibiri gyaffe ffe abaami. Beera nga obunoonya bw'obufuna, beera ng'obuteeka ku caayi, obeere ng'obunywera ku caayi, obunywera ku caayi bugenda kuyamba. Naye caayi oyo kyandibadde kikulu nnyo, n'onywa caayi oyo nga totaddeemu sukaali, kijja kuba kikulu nnyo. Cloves nazo nnungi nnyo, zongera obwagazi mu mibiri gyaffe. Osobola n'okubukolako mu nkola bw'oti, ofuna amazzi amafumbe obulungi, kwata bu cloves obusigo nga 20, busuule mu kacupa k'amazzi, bireke bisiibewo awo. Kati ekawungeezi beera ng'onywa amazzi ago g'osiibizzaamu bu cloves, gajja kuba gakuyambira ddala bulungi nnyo. Osobola obbusuzaamu oba okubusiibyamu. Amazzi ago beera ng'oganywako, ogenda kufuna obwagazi mu mubiri gwo. Ndinaawo omwami. Cloves nazo ddagala nnyo ku nsonga eyo ey'obwagazi. Eddagala eyo lye nsobodde okubeera nga mbabuulirako, mubeere nga mulikozesa, mugenda kubeera nga muyambibwa bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.